Bamuyiziza empale ne bamunyiga obusolo. These criminals. Ekiri Emagere ewa Bobi Wine chifumba mutikwo Munnayuganda mpuliriza abantu bakubiddwa omusaayi guyiika asikali bamunyize ensigo musajja wattu mu ngeri emu ababaka bongera okuba nga beeyuwe wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nzikiriza nkulage emmotoka ezitutte Bobi Wine wawe ziyise Bannayuganda bangi babadde beebuuza emmotoka ziri luddawa ngenda kulaga engeri gye batambuzaamu Bobi Wine okutuuka e Masaka mu ngeri y'emu abasirikale ababagalidde emmundu enneno kamala bakyeyongera okuba nga beeyuwa ebweru w'ennyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula yo watuusiddwa ewaka olw'edda abasirikale babadde baabuusedde ekikomera ne bayingira munda mu geeti eno basanzeyo asikaali ne bamuyisa bubi okukamala musajja wattu wabula njagala kutegeezaako nti gwe wenna avaayo n'agamba nti Museveni tatya Bobi Wine either oyina ekikyamu ku mutwe weetaaga genda bakukebere kubanga buno obunkenke kuno okutya buno obutiitiizi bukulaga nti Bobi Wine yafuga eggwanga. Omanyi omuntu ayinza okuba nga tali awo active naye nga yawa ebiragiro kati olunaku olwaleero kino kitulaze nti Bobi Wine yafuga Uganda. Obunkenke obuteereddwawo bajjeeyo buli kika kya mmotoka eyirwana buli mundu bagiggyeeyo baleese buli muntu ku kkubo. Jjukira okutiisatiisa kwatandise eggulo ne bannayuganda beewadde ne bagaaka tugende tumunone ekiba kibe. Bakozesezza amakubo ag'enjawulo mugo mubaddemu okutiisatiisa ababooda n'abawadde akatambi juuzi nga bagamba nti tebagezaako ne balaba owa boodabooda yeetantala abaana ba booda balazelo era obwedda ku kkubo bazibonga newankubadde okuva ku makya okuva olunaku olwajjo n'enkya ya leero babadde bakwata bukwasi abantu babadde beewaddeyo wabula mu buno obutambi bwenkuleetedde ngenda kulaga His Excellence engeri gyakwatiddwamu ngenda kulaga engeri gye bamututtemu Emagere bangi temusobodde kulabawo wabula nkuleetedde obutambi obulaga olugendo nga bwe lubadde okutuukira ddala Emagere mu ngeri emu bw'atuuse Emagere bannanga omusajja nga Mukambwe Bobi Wine awanda muliro mu kiseera kino awanda muliro. Nzikiriza mukwano gwange nkutegeeze nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa kayingo munoonyeeko mukwano gwange gwayina ebizibu ebyenjawulo ate ayina bizibu tomukubira ne gwayina ebizibu nyonyoogera akasimuko muganda wange osobole okuba nga munoonya oba oliawo akuyambe mu ngeri emu oba endala ampuliriza mukwano gwange ebiri Emagere nabyo tebinnaba kuba nga biwooma olw'ensonga nti abasajja bakyebulunguludde era nga n'amasasi gavuzeemu okumala akaseera awo emmundu etokoseemukko tiyagaasi era ababaka abasinga aba NUP n'abantu b'oku kitundu babadde batandise okuba nga bateekawo embeera egobaagobanya oba egoba abasajja abasirikale mu maka g'omukulembeze wabula babaanukudde n'amasasi ne weebuuza regimu eno kiki kyeyagala mwami Museveni kiki kyayagala obuyinza agenda kufi entebe anaagenda nayo oba bannange eggwanga banaamuziika nalyo oba yajja nalyo kuba mazima gali nti agenda ddirekawo ne bw'aba ayagala atya Gen.M7 takyayinza kuwangaala myaka 3 mirala ku nsi ne bw'aba ayagala nnyo n'asatu nandiba muwadde mangi sinze Katonda naye nkimanyi takyawangaala myaka mirala 3 ku nsi naye obuyinza obuluvu
kwegamba alagira ddala nti ye talina yadde mutima gwansi, talinamu yadde mutima gw'abannayuganda, talinamu yadde okulumirirwa, yenna yeekyawakyawa. Eggwanga liraajana digamba change, dirina omuntu gwe lyagala gwe liwuliriramu emirembe, naye toyagala kumulabako. Wabula olunaku olwaleero ndowooza buli abadde agamba nti Bobi Wine, Museveni tatya Bobi Wine, olunaku olwaleero kino kikuddemu nti amazima gali nti mu Uganda omuntu atiisa Museveni ye Bobi Wine yekka. Abasigadde biwuzi byayi just asika n'asika bw'ati ne bikutuka. Naye Kyagulanyi weetaaga effort esembayo okuba ey'amaanyi okuba ng'omukakkanya. Njagala nkutwale mu butambi buno mpuliriza olabe embeera n'ekiri Emagere ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebintu tebinnaba kubeera birungi, wabula tulinze press conference gy'agenda okuba ng'ayogerako eri eggwanga. Biki by'agenda okwogera? Kubanga buli wavaayo n'ayogera expect fire. Ate olunaku olwaleero mubeereeko. Nabagambye abasajja bano bazibu nnyo. Olwaleero simanyi kye batwagaza. Maka jekesime. Lindako. You're supposed to be officers of the law. Bakwagaza ki? Bakwagaza ki? Askari waffe aliwa. Bamusibyo ya mukuru. Askari waffe bamuzze. No, baby to baseme. Lwaki nedda? Mama genda. Yeah, bring him here where I am. Hey, mulete. Nyimiridde wano mu mulete. Mukubya askari wange muze muntu chalinga katate muwambya makagange. Everyone online, the police officers get out in our compound right now. Just get out of my home. Yeah. Bring our askari and then move. Bamukubye sheriff bamuseyo ne bamukubakuba. Mbadde ndaba. I filmed them live. Oh, perfect. Yes, yeah. Mbadde mbalaba. Perfect. I filmed them. Get out of my home. It's on Facebook. You are under the law. You are officers of the law. You cannot break the law with impunity. Mujja kisasulira mwenna. I can tell you. Get out. Temuli bagulu b'amateeka mwe basajja mwe. Get out. You are on camera. This camera is more powerful than your guns. Out, all of you. Na honorable bamutuwala wa. Nze ntumya askari kugulirawo honorable nsumu. Bamulete. Nze nfuluma nabo. Bamulete askari waffe. Let them be on camera. Those criminals. Where's my employee? He opened the bamuskeni. Obwedda bakonkona. Abo bola babayuzize ekikomera kyaffe ne bayingira pakaawo. No, yeah, mumutuwe. Make sure he comes in. Kati munda mbadde muno namoki. Olala mutubulire ze nfumbe chai n'akatogo. Olala mumbulira ne mbafumbira chai n'akatogo amazi. Twishime. Yeah. Twishime se wiriwe. Watuzaniye omuhungusi. Muzane leero. Mulete. No, there's a limit to power. No, these are criminals. Gomanche bankoze. Surely. They grabbed me off the plane. They arm twisted me. Anyway. Let's get to move this. Get out of my home. Get out. I'm waiting for you, sir. Yeah. That's why I'm calm. You don't never humiliate a police person. You trained officer. Never jitwala. Tujja ggula endala. They can't kill the evidence. It's online. Sheriff bamutaddewo. Bamuleta. Twishime agambye amuleta. Gwe nninze. Bamutaddewa sheriff. Mu kimotoka wali mbadde mbalaba. Kwatirako kati ngenze munona oba ejaba. Bamutuwe anti. Mumutuwe.
aliawo mwe emotoka olaba wali tata wali kugundi kumudalasini ekyo kimotoka ekinene ekya blue kumudalasini kwayo vakedo bantwale oba bampagadi wange bamumpe bakubi you should be ashamed of yourself bakubye wa No, they squeezed him. I saw him. They were squeezing his balls, and I was seeing. Oh no! Bayuzize empale ye. Olaba bajiziza. Bakujjemu engoye zonna. What kind of criminals are these? Mukulembedde baani? Mwe muli balala. Mbadde mbagatta mu bali ate kati. Be strong, be strong, be strong. Cheba mukozi. Look. Baba cheba mukozi. Bamuyizize empale ne bamunyiga obusolo. These criminals. Kukyejusa. Reached here, opened for him. They tortured him. Okay, babadde bazimujjemu zonna. Jimmy, baba zimpera mutwana kano kaguni. Bali sigadde mukama kavesting akasiyo. Bali ngezapo kwa maragamba. Ara swali kodda mukamba leno musajja. So far. Good day. Be strong. This is the part of our struggle. Go. Look. No, we welcome to Nigeria. Thank you very much. Thank you. Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Center have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. I came on this plane. You must wait. You must wait. You cannot push me out. They are arresting Honorable Hassan Kirumira and the President have been whisked away. This is an airplane. You cannot push me out. No way. You cannot push me out. What you're doing is wrong. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. You cannot. I'm a member of Parliament. You cannot pick me out of the plane. What you're doing is wrong. And you're violating international laws. You wicked people. You wicked people. Why whisk away the President? Chagulanyi Center must be whisked away.